mu bantu bonna nze bwe nali nyambye ku nsi kuno nze nayamba baagala era ekyo kyo Mukama Katonda ne bwe mbeera ku kamera nkyogera buli lukya nze nakolera baagala oyo ye muntu eyali ankubiddeko okwo ku ssimu nembeera nti nze nga nina obunkenke obwo jjukira ebyo ebiseera nali sinafuna nnyo ssente nga kati bw'oziraba kati wonga sinafuna nnyo ssente nga zino kati zoolaba mbuno kati nzirina oba kukolaki baagala oyo nembeera nti no nayamba nkutte buli kimu nkutte emmotoka yange pikapu mpya ttuku nali naakagigula omwezi gumu ddabo kabiri nenjikwata ne bagikuba ekigo nga bali kulaale yonna kalulu konna akaggwa okuviira ddala ku ssente nti zino ze beewandiisaako simanya miliyoni 3 ezo ssente ffe twazikwata nze I personally nze na facilitating akalulu konna miliyoni 3 ezisookerwako mu kakiiko k'ebyokulonda ezisasulwa baagala naliwo around 7 pm zesaawa emu neyankubira essimu ekiro ekyo naŋŋamba mwami Kimbo oli luddabwa ng'olwo one of the person ku media gye yali akolerako amugambye nti mwami Kimbo asobola okuyambako kati ng'olwo sitegedde nti n'emmotoka yange egudde eweddewo wabula nankubira engeri gye yankubiramuko ng'akaaba omanye omuntu okukabira ddala naga nti mwami Kimbo oba ogenda kukola otyo baagala ne twogera naye ekiro ekyo bwe njogera naye ekiro ekyo baagala naŋŋamba nti omanyi mwami Kimbo ngumiikiriza omanyi pressure gye ndiko bwe kijja ku Joyce baagala kyase ennungi Joyce baagala simanyi naye kana kino ekisanja kikozeemuko some investments so nawulira mbuno yazimbayo essomero nawulira mbuno yakola atya nazinfunayo n'ennyumba atuule abere mu ssomero oba si kyekyo agende ku TV nga baba asabe okusoma amawulire Namulindwa bwe yakomawo nali open gye wali era wakifollowingako nengezaako nnyo nenjogera ne Namulindwa omulundi gwe yasooka okudda ng'ava mu Amerika Namulindwa oyo nenjogera naye ng'omuntu eyali abaddeko okwo mukwano gwange nenjogera naye ebintu bingi nnyo nentuuka okumubuuza nti ddala kituufu oli interested in politics kyankubye wala nnyo era immediately nakwatiddewo essimu nenkubira Namulindwa ye ng'omuntu ndowooza yabadde azirise kubanga namuwulidde ng'engeri gy'ayogeramu omukka abaka mubake tweyanzizza nnyo tweyanzege yonna gy'osinzira okutulaba Jeffrey Mayanja ge mannya gange tuli Kampala wano mu kibuga Kampala Uganda wetusinzira okuweereza okubanga ensonga zonna zikutuukako butereevu nnyo ndi wano ne Kojja Kimbowa ayamagako kaawo yakamaliza okukuza amazaalibwa ge ag'emyaka 40 agakyayogerwako Uganda yonna n'okwetooloola kumpi nsi yonna so gaali g'amaanyi nnyo era abamu baali balowooza nti mbaga yagala tukubako nga surprise naye yali birthday mwenna mwabiraba nga bwe byatambula so ali smart nnyo Kojja ennyambala nga wagikyusa nnyo ennaku zino kubanga abantu bali bakumanyidde mu nnyambala ya t-shirt yo n'okubako jini yo oluusi bisando oluusi buutu n'otambula naye olinga gwe mubaka actually mbalamusizaako nnyo mwenna abatulaba mwemboozi muyuggi mwebala okubeera nti nno mutugoberera na buli kimu kyonna saba mbeerayo ennaku zino engeri gye ndi nti nno buli kimu kyonna kubanga bwe namala okukuza amazaalibwa gange ag'emyaka 4 nali open nenkuga nti ebintu ebimu nawummula nakola ntya so mbeerawo na bulungi nnyo kati kumaintaininga abantu ndi consultant ndi interim president ow'abakojja ne basenga so ndiwo nga omuntu abeerawo so nino embeera yonna sebo yakyuka nyambala yakyuka na buli kimu tokyasobola kundaba mu t-shirt mu ssabo ez'okubeerawo nga bwendi na buli kimu kyonna n'ekirala nti onsanze ndi mu kugenda ku kitebe ekya Nuupu ekintu teyo njagala kumanyira ddala nadda njagala kumanyira ddala kyekyasudde Flavia yes era mbalinya kugamba nti Kojja ng'olabye kubanga ensonga enkulu endeese kubanga bwe twali wano bennyini bwe twali tutudde noŋŋamba nti Geoffrey Mayanja ngenda kukola buli ekisoboka kyonna okulaba nga Flavia Namulindwa bw'aba afunye kaadi ngenda kukola ekisoboka kyonna okulaba ng'ayitamu era watutegeeza n'ogamba nti ogenda mukubira ebipande ogenda mukubira ne t-shirt n'okumuteekamu ssente mu kalulu kati wetwogerera essaawa zino Namulindwa kaadi yagaanye amawulire gano gakusanzeewa webale nnyo webalire ddala nabadde waka wange munyonyo nabadde waka wange ekige munyonyo nga ntudde ku shedi era neŋŋenda nengira
omuntu omu nankubira naŋŋamba nti mwami Kimbo wa kaadi zifulumye sawa 3 ez'ekiro sawa 3 ez'ekiro so nalowoozezza mu byonna nti kaadi ezo mu kufuluma nadde nsuubira Namulindo okuba nti kwali ku lisiti kubanga g'amazima gasigala nti nno mazima Namulindwa bwe yakomawo nali open gye wali era wakifollowingako nengezaako nnyo nenjogera ne Namulindwa omulundi gwe yasooka okudda ng'ava mu Amerika Namulindwa oyo nenjogera naye ng'omuntu eyali abaddeko okwo mukwano gwange nenjogera naye ebintu bingi nnyo nentuuka okumubuuza nti ddala kituufu oli interested in politics oba wano e Uganda osobola kuba namugereza ebintu bingi nga farming poultry ne mugamba wali obaddeko okwo ne ku kyokubeera idea y'okulunda enkoko kubanga sikyogera nti nkyogera butya Namulindwa before ng'akola ku Bukedde TV yali aŋŋambyeko nti no mwami Kimbo nina idea y'okulunda enkoko era bw'oba otuuse masanafu we yali abeera ojja kulaba nti walingawo ok'ebiyumba by'enkoko ne mugamba nkoze ntya ne mugamba kuba nsobola okukuwa ssente n'obeera nti no otaddewo bizinesi ey'enkoko ne bw'oba ng'ogize Namulindwa oyo n'akiremerako nnyo era interview yange ey'okubiri nga Namulindwa akomyewo nakugamba nti namulaba direct n'enjogerezeganya naye nnyo nga mulemeddeko okwo Namulindwa naŋŋamba nti omanyi Kimbo wanti yes nyamba njagala kgenda mu parliament so buli kimu kyonna bwe yamala okiŋŋamba tukubisiza t-shirts kumpi zimala ku NASA ebipande nateekawo ne department namba okwo ku NASA waliwo omukyala bamuyita babiri yabadde ng'akuba ebyo ebipande yakuba t-shirts n'omugamba nkolayo kinona buli kimu kyonna ekyo tekyandibadde nnyo kikulu naye Namulindwa ate n'amala nandaga ne idea ey'okuteekawo ok'essomero okutandika okuyamba abantu tukubisi naŋŋamba njagala kuwa gundi constituencies churches njagala ziteeka mu butebe kubagulira ntamu na buli kimu era byonna kubanga nkyogera lunwe nze mbadde nga nze main campaign manyanga nga omuntu ali main okumufacilitate omuvujjirizi ali main era nga buli kimu kyonna waba wagize nga mugamba ne mugamba nti omanyi nti ye tewaliwo okobuzibu kwa nakyagala regardless nti oba ye nga ye wa kibiina kirala oba kitya naye nze ng'omuntu nakyagala okulaba nti nagenda mu parliament kuba yandaga nze mayanja nze omuntu kasitoŋŋamba nti ekintu kino mwami Kimbo obulamu bwange bwonna njagala kubeera bwe nti njagala kubeera kino kyendi nkigira kubanga nze kyandimu kuva mu buto kati nga bwolaba nti n'abantu abasinga obungi baali babaddewo okwo nandibadde ndi mirimu mirala olw'essente zenina na buli kimu naye era olaba nti na concentrate nga ne ŋŋamba nti ndi mu ddagala era nkibaddemu emyaka 26 era wonna sigendangako nti ntage nti oba nzire mu kino okuggyako ekyo ne construction kati ekintu ekisinga obukulu bwa byonna kyankubye wala nnyo era immediately nakwatiddewo essimu nenkubira Namulindwa ye ng'omuntu ndowooza yabadde azirise kubanga namuwulidde ng'engeri gy'ayogeramu omukka abaka mubake babye nga tabitegeera nekinnuma nnyo kwegamba kale ekyasinze okunnuma nti obalirira energy Namulindwa oyo yali tali supposed kudda wano Namulindwa oyo yali tali kale ne bwe yandibadde ng'akomyewo teyandimaze budde bungi wano kubanga era bw'oba tunuulidde ne bwe yali ampeereza ticket mu kudda era ticket yaliko ng'eraga nti nno ng'omuntu agenda kumala wano weeks 2 naye naŋŋamba nti mwami Kimbo wano nina okuva okulaba nti nno abantu bange abagomba east mbabeereramu katukole ng'era naye ali konksure nti nno buli kimu kyonna kigenda kubeerawo so nze njagala nnyo sifudde nnyo ku kyakugwa ne oba ekyomumisiza kaadi wabula gwolaba nabitaddemu engato njagala kulaba kiki ekyamusudde ddala kituufu nti nno ku ground tali kuba Namulindwa ku ground kwali nnyo okusinziira ku ebyo byakoze ate nange Saturday wedde nawubayo olubu lw'ekigere navuga emmotoka yange neŋŋenda ku lw'omukaga luno oluwedde luno lwennyini ngaddo nawubayo olubu lw'ekigere nga buli omu yenna agamba omwana waffe na buli kimu kyonna kubanga ekyo kyo kyabadde nga kirina kubeerawo okwo ng'abantu bakwataganye kuba ye yandaga newa Honorable Kyagulanyi naŋŋamba abo bamuzaala ba Eddie yawe bonna nandaga kwegamba nga ndabira ddala buli kimu kyonna so nze ekintu kyokka konsaani yange eri emu njagala kumanya
nti kituufu Namulindwa kyekyamusudde kyekyoka obuzibu bwavuddewa obuzibu bwennyini nnyini nga bwe bwavuddewa kubeera nti nno tali ku ground kubeera nti nno ebyo byonna njagala kubeera nti nno mbitegedde naye one namusaasiddeko kuba tekyesitawagira nze nga nze siwagira mbuna addemu ebyo nti naate independent oba kitya kuje mbeera mbalengenda kubuuza nti mu bino byonna bye mutaddemu sente ze mutaddemu tomuwagira kujja independent asandi kiwagidde kubanga okusooka kwa byonna kiri ekintu kimu nti problem weeva ayinza ofuna depression ate ey'amaanyi nti akalulu kano nga kyekimulaze nze kyensinga okwagala kiri ebintu bibiri oba nze byemmukubiriza okusooka kwa byonna njagala kwogera naye ndabire eddala kwegamba nze main concern yange eryemu nti kiki ekyamusudde wali bwe nkimanya bwe kima nti nno ku ground taliiko ekyo kyo nga kyo kubanga nze nagenda nendabira ddala buli kimu kyonna yantwala nandaga essomero lyazimbye eri nandaga abazadde families ezimu zayambyeko okuweerera abaana gundi eyo nandigambyemu byakiwaani byaki eri essomero nze natikka tiles nembeera nti no zonna nzitute ne bagamba babasibiremu oko tiles nensindika ttiimu eya construction eyange abazimbi abange nasooka nabbawummuza ku kizimbe kyange nembagamba mugende mukole so nga ndi mumativu mbunno kyo nga kyo akoze eki akoze naye bwe kibaawo nti waliwo oko kyonna simuwagira kujja independent n'ekyokulala kiri ekintu kimu nti ensobi ezimu ezamukosaamu gino emyaka 5 gye yamala mu America Namulindwa oyo gwolaba yali mukazi w'amaanyi nnyo kivula nti nkyatakula omutwe nze siibasa ekiro nanoonyeza otulo twakubuze nanoonyeza otulo twambuze ddala era namaze waliwo obuweke awo era bw'oba ntunuulidde amaaso teganabagira nanoonyeza obuweke nabumize ku saa 11 ng'otulo tugaanidde ddala naye nga neebuuza ki ekiremesezza otulo because ekintu kimu natidde nnyo ebintu bya politics nti omuntu asobola oggwa eddalu kubanga sente Namulindwa zaataddemu kubisa bipande kubisa t-shirt buli kimu tentsi nze kennyini ng'omuntu Namulindwa ne bandeetera lisiiti eya tentsi n'obutebe na buli kimu nga lisiiti eriko $12,000 $12,000 kugula tenti na butebe njakoko bino byonna tukubisiza t-shirts okwo kunassa buli ddakiika bipande oyo muwala babiri buli pande teekako kino na buli kimu kati nebuuza nti sente ezo agenda zirikavalinga atya agenda kubeera bwatya kale nze mu nsi muno tugamba nti okolera bantu era nze ndi mumativu era njagala okugamba Namulindwa nti ndi mumativu nti ekintu kyozizaayo ku kyalo kyo oba kyokoledde ku kyalo kyo tokyevuma togamba nti ate obutebe bwentaddeyo tentisi zentaddeyo na buli kimu birekeyo nti owadde constituency ekintu ng'omwana owaabwe nga nze bwolaba nti nakwata amasannyalaze nenteekamu ebigere netugenda netugamba nti no tusiza amasannyalaze ku kyalo kati sobola kyevuma nti nali ŋŋamba nti abantu abasinga obungi bakiteekayo nga bagamba kojja agenda kwesimbawo kati bwe mba seesimbawo sasobola kugamba nti no kino nakyoyogeddeko n'ogamba nti emyaka gino 5 gye yamala ebbanga lyamala mu America nti kiyinza okuba kyamukosa kuba olw'obutabeerawo n'ensonga bwetyo kyokka mu bintu byonna ebyakosa Namulindwa byonna ekyakosa Namulindwa ennyo kiri ekintu kimu emyaka gino 5 gye yamala mu America nze natambulanga ne Namulindwa nze njagala kubeera open gy'oli 2014 2015 2016 2017 natambulanga ne Namulindwa nagendako eggombe eyo naye ebbanga emirundi mingi nga buli bw'otuuka bw'oti bagamba omwana waffe Namulindwa yali w'amaanyi nnyo era akalulu kali akagwa Namulindwa abakuba nti no yeesimbawo yali agenda kuwangula by 95%. Yali kubanga nze mayanja kiringa bwogamba nti ogenze emitiana ewaffe nga buli maka gootuuka mbona bagamba omwana waffe twatukayo wano ng'abantu bayayana buyayanyi kati nga bwe wakiraba emitiana ewaffe nti bwontuuka bwenti wonna buli maka gonna omwana waffe kati kyekyali ku Namulindwa mu 2016 nze kojja neewuunya bwe twagenda ebitabo byogenda nabo bitabo peni zirimu biki byonna ng'ogenze gabira abantu b'emitiyana kati enzire kino yebuza nga neko jono banimba atagala kwesimba okuba nkikubuuza ebbanga lyonna nga ti Jofes eby'ofiisi nawe njagala kwesimba ninga neewuunya nti ate lwaki okola ebintu ebifaananako bwe bityo oba oli awo ate bannabyabufuzi bye balikoledde ddala ate gwe byokola
kati nze Geoffrey ekyo nkirina kati nze mperera abaana abasukka 150 wadde abamu mbawaako oko just ku bufizi obutono na buli kimu nti ebitabo buli season lwetuuka ate ku luno tewakirabye kubanga natise nti kafuso namba tamu eno ng'etandika kuba gwe wakiraba mu taamu eri nti natika pickup sirimu zibiki byonna nga buli kintu kyonna nti ŋŋenda ku masomero kati kyosanga Mukama Katonda kyevulaba nti nankwatiridde nti abantu babaddeko oko ne ssente nobalaba nti ssente zibagweddeko zibayita mu ngalo naye nze nkyewuunya nti buli lunaku emikisa gy'essente gijja kati abaana bo nga baate ekyo kyo nga kyekyokuyamba nti kutwalayo nze mpa abaana naddala mu disitulikiti eyo yaffe ey'Emityana amasomero mangi nnyo kwonakona kufeja ngenda nga simanyi na mwana ne mbayita bonna bonna ne mbagamba mukube parade ne bakuba parade ne bajja ne balonda byonna maseeti buli mwana kintu kyakola ki ekyayagala so kati ekyo kyonga kyo ekyebyobufuzi one birina stress nyingi ekyokubiri nti nno kiri ekintu kimu nti bw'oba okitunuulidde kati nkugambye ekintu kimu let me just give you an example nti natunuulidde nti Namulindwa ssente ze yakassa mu kalulu zokka okugenda okugamba nti na awadde abantu service nze simanyi nakumanya senga yakwata n'agamba nti mwami Kimba wabwe abampadde miliyoni za 3 naye ssente ze yajjana kuba yajja ne ssente Namulindwa bayira bino byonna abantu bye balinga boogera birala Namulindwa yajja ne ssente kubanze kenyenenyene ng'omuntu I personally Namulindwa yankwata oba yali akintega butezi nampa ATM ye mwampa ATM ye ya Stanbic nangamba nti omanyi nti ye sagala kuva mu mmotoka gendo jeyo sente zino mu bank nenkitunuuliranga ku account ye kwaliko sente zesitasobola nakugamba kati Namulindwa yayina sente kati ekyo kyentunuulira nti oba abantu abagenda mu buno obululu yoba abatabaze oba abatakoze atya kubanga nze ngamba nti senga yakola n'agamba nti kati nkutte project kati nga nze bwolaba nti ebiseera ebisinga obungi ennaku zino ndi nnyo mu construction ndi nnyo mu construction n'agamba nti omanyi mwami Kimba nti ye sinsi oli mukwano gwange ng'omuntu ate era odinga na construction nina ettaka by the way agala okulaba ku nyumba za Kojja Kimba wa kweziri ku Emboozi mu UG kweziri ku Emboozi mu UG namusaba ne tugenda netuziteekako kweziri ezimu kuzo olabe kyetwogerako kuba kati nze ntudde ebbanga nga nzimba nze muntu wano mu Lubaga nze president wa Baland Road mu Lubaga division kubanga mu Lubaga mwokka nze nakugamba amazima ndi nkyogera nti nze mpezaamu emizigo gy'abapangisa egisukka 4 nenna kimulengeza ne mugamba nti kati nze obulamu bwange bwonna sirikaaba sirikola ntya kubanga first of all ekyo kyonga kyonna kiteekawo nti oba kityo oba kitya tekigenda kuggwawo tekigenda kukola kutya kakati Kojja mu bino byonna bibaddewo ogenda kugenda ku NUP obeeko n'okunoonyeza kwokola olabe simanyi bwe kinaaba naye essaawa zino kati buli muntu Namulindwa kadi bw'ataagifunye kuba nina gurupu gyendimu y'abamawulire bonna abasinga balubirwa Namulindwa kale lwaki yava ku kyeyo Namulindwa abamu nga bakubaganya ebirozo bagamba nti obaddeyo kubanga okubeera wano biki bikyala bagamba gye independent kati gwe kya independent okiganye naye singa abasaze okugamba nti kati kanzireyo mu America okkiriziganya nakyo wadde n'omulundi n'ogumu Namulindwa nze kati kyenkubuulidde nkikubuulira ng'omuntu ayina bakiyita ba credible source okuviira ddala ku credible source nti it's untold sigamba nno Namulindwa nga ye return ticket ye ey'okudda mu America yo nga yo eriwondoza around 6 era bw'abanga kyagenda okugenda mu America gw'ojja kukyekingako okwo nga 6 omwezi ogw'ekkumi tasobola kubeera muno nga 6 omwezi ogw'ekkumi tasobola kubeerawo wano kubanga nagirabako n'amaaso gange nti return ticket ye bwe yali ateekamu tiketi ng'akomawo nze kennyini ng'omuntu yagimpereza nanga ntaddemu nga njiraba omanyi tiketi eyo ebeerako nti nno nzize n'oloddayo nga 6 omwezi ogw'ekkumi naye sandi kiwagidde Namulindwa mwana muto Namulindwa akyali muwala muto nze kye nabadde ngamba kiri ekintu kimu atandika okukola wano bintu bingi Namulindwa byakyasobola okukola Namulindwa yakolanga Kalikyogala amanyaba amazina amaganda Namulindwa yategekanga ku Serena Kalikyogala abantu ffenna n'atuyita ne tujja Namulindwa nandyagadde asigalewo wano
bwasigalawo wano ye kennyini ng'omuntu addemu abeere nti nno adda mu constituency na buli kimu kyonna mmanyi nti nno NUP yeetaaga Namulindwa. Nze ng'omuntu nkimanyi okusinziira ku byonna kuba Namulindwa muntu ayagalibwa, Namulindwa muntu ali determined ennyo era mbadde ngezaako essimu ya principal lwakubanga endaga teyitamu kyemmanyi nti nno ali mu bintu yes mbadde ngezaako essimu ye kugezaako kwogereziganya naye kulaba bwe wabaawo chance esobola okudda kubanga abantu abamu erudda wadde vetting process eno ebeerawo n'erudda eyinza okuba nga tegenze nnyo ku ground kumanya kubanga omuntu bw'ateeramu omanye ebintu bino bitunuulirwa omuntu yenna bw'ateeramu Namulindwa teriyo omuntu yenna yena yali amugobyeko mu America oba mbuno bamulipotinga nga bwe byali byogerwa kati nze nkikubuulira ng'omuntu nti Namulindwa talina kintu kyankisa mu bulamu bwe n'ekyo era yambuulirira ddala era ne ku luno lwennyini nga ddolo yaddayo nga njogereziganya naye nangamba buli kimu kyonna eno bitambula bulungi nnyo na buli kimu naye yakomawo ku lwa buweereza kati ekyo omuntu alina okukitunuulira on a humanitarian ground naga omuntu wa sacrificing ekyo kyonna nadda naga nti nkoledde eri emyaka 5 ntaddemu akasente kano na buli kimu kuba nze nkunnyonnyodde nti ebintu byonna Namulindwa yenga ye bw'aba naddala kuba nkugambye naye ng'omuntu ngenda kwogerako oko naye bw'abanga ddala kituufu akyayagala okugamba nti oba 231 akomyewo kubanga nze kyesitawagira era nja kyogera ye ayinza okkinyigira oba abatulaba nti siwagira mbunna gye independent naye ate n'ekyokudda ebweru bw'aba ddala nga kituufu either nga ye ng'omuntu bw'okwitinga ekintu n'ogamba mbunna kino ekintu nkitadde okitegedde kino ekintu nkitadde na buli kimu kyonna ye nga ye n'ogamba mbuno kino ekintu kitadde naye bw'aba awulira nti nno ddala kituufu ayagala n'agamba mbuno njagala okuddamu okgira addemu abeerewo abantu be bamanyiire na buli kimu kyonna addemu azimbe nga bwe yali ku luli yeeteeketeeke asobole okuba n'omukisa ogusingawo yeeteeketeeke gino emyaka kuba giba myaka 4 giba myaka 5 naye tubala emyaka 4 tubala emyaka 4 abeere nti nno mu bantu addemu abakolere essomero lye yatadde yaligire abaana be yaweeredde taddamu gamba mbuno tatunuulira naye no kaadi nti no kaadi teyampereddwa ate abaana kambale kaddemu abeere ng'ayamba Namulindwa ate emyaka ekisanja kyanguwa ate akyali muwala muto ye nga ye we kinaatuukire yajja kubeera nti naakedde ku makya n'okuddamu okurevisinga system eyawana engeri gyetambulamu mu byonna abeere nti naategedde nti nno bwe kiti yes abantu abamu nabatunuulidde abantu abamu bonna ndigambye nti mulimuko abantu abamu nze mu bino ebya kaadi bantu bana be bannumye abantu bameka bana aliwa n'aliwa Namulindwa owokubiri abantu bana Namulindwa Seggona yenga omuntu nze sijja kugamba mbuno ki omanyize njogera ng'omuntu mpa opinion eyange ng'omuntu Seggona ndowoozayo yes Seggona mulaba ng'omuntu omugezi simitingangako naye 1-on-1 naye mulaba ng'omuntu omugezi engeri gy'akolamu ebintu bye kati ye muntu gwe nabadde nsuubira nti nno mu buli ngeri yonna bajja muwa kaadi naye bwe baba bagiwadde Mathias Walkagga it's okay bonga bo tewaliwo ko buzibu bwonna ekyo sijja kitunulya kubanga ate Walukagga ye mukwano gwange nnyo nkugambye nti Seggona yesi mu meeting angako kati ekintu ekyokulala nti bo ebintu ebimu ku be batunuulidde ne babeera nti nno baalabye nti nno kino abalala bonna babiri nja beerekerayo naye nga abantu abo babiri be natunuulidde ne ŋŋamba nti nno bwe kiti so n'abantu baffe ab'emityana kubanga kyo nandigaye nti Joyce baagala nekyo nakimanyirawo nti n'emityana Joyce baagala by the way etwali wano ne twogera n'otugamba nti mu kalulu akaayita Joyce baagala teyakuyisa bulungi ng'ate bamukwatizaako nnyo era nga mwali mwina n'endagaano n'agimenya byonna ebyakolebwa emmoloka neyonooneka n'atafaayo mmoloka yo kugizaawo n'ebirala byonna endagaano n'azimenya okusinziira ku bye watwayogera wano emboozi gye twanyumya ng'olina obulumi mbadde nsaba omuntu atulaba oyo osooka omujjukizeemu katono obuzibu buvaawo gwe ne baagala nze nno ng'omuntu sirina nnyo obuzibu nabaagala naye ekintu ekisinga obukulu bwa byonna nti mu kalulu akaggwa nkyogera lunwe mu kalulu konna akaggwa okuviira ddala ku ssente nti zino ze beewandiisako simanya miliyoni 3
ezo sente ffe twazikwata nze I personally nze na facilitating akalulu konna emiliyoni 3 ezisookerwako mu kakiiko k'ebyokulonda ezisasulwa baagala naliwo around 7 pm zesaawa emu neyankubira essimu ekiro ekyo naŋŋamba mwami Kimbo woli luddabwa ng'olwo one of the person ku media gye yali akolerako amugambye nti mwami Kimbowa asobola okuyambako ng'omuntu w'emitiyana ate bwe kyajja mu birowoozo byange ne ŋŋamba akankwataganye naye mu bantu bonna nze bwe nali nyambye ku nsi kuno nze nayamba baagala era ekyo kyo Mukama Katonda ne bwe mbeera ku kamera nkyogera buli lukya nze nakolera baagala oyo ye muntu eyali ankubiddeko okwo ku ssimu nembeera nti nze nga nina obunkenke obwo jjukira ebyo ebiseera nali sinafuna nnyo sente nga kati bw'oziraba kati wonga sinafuna nnyo sente nga zino kati zoolaba mbuno kati nzirina oba kukolaki baagala oyo nembeera nti nayamba nkutte buli kimu nkutte emmotoka yange pikapu mpya ttuku nali naakagigula omwezi gumu ddabo kabiri nengikwata ne bagikuba ekigo nga bali kulaale yonna manye emmotoka bweba nkuba ekigo boodi just eyingini ye yasigalako okongaki naye nga yonna yaggwawo yonna emmotoka neggwawo baagikuba mu luwonko in fact ejjoogo ne bagireka nayo nze natisindika breakdown yogijjayo yankubira kiro kubanga yali yaleka emmotoka nga waliwo ko hadi abaana wano gye balinga bakozesa nga ye nagamba mwami Kimbo wanyambe nkya tulina laale naye nkubuulire nti nafunye ekizibu emmotoka enguddeko nga manye buno bw'okuseerera nasanga emmotoka yonna yeevulungula bweti yonna neegwa mwala buli kimu kyonna ne kiggwawo nenkwata emmotoka neŋŋamba manyi kubanga situation ye wali wabulayoko weeks nga 3 akalulu okulonda neŋŋamba sijja kutankula mu kyalo ono na buli kimu era n'ekiro ekyo nenkwata sente nga nnyingi emmotoka emaze okwonooneka eweddewo ate ddamu nokwata sente endala kati ng'olwo sitegedde nti n'emmotoka yange egudde eweddewo wabula nankubira engeri gye yankubiramuko ng'akaaba omanye omuntu okukabira ddala naga nti mwami Kimbo oba ogenda kukola otyo baagala ne twogera naye ekiro ekyo bwe njogera naye ekiro ekyo baagala naŋŋamba nti omanyi mwami Kimbo ngumiikiriza omanyi pressure gye ndiko ngumiikiriza akalulu kano kaggwe nja kulaba engeri gye nsobola okukwataganyamu ne kaggwa akalulu bwe kaggwa ye kennyini ng'omuntu nkuwulira omuntu baagala akalulu bwe kaggwa ye yennyini nga ye nanjuliriza naŋŋamba mwami Kimbo naakava mu kalulu nina amabanja parking emmotoka yo nengikwata nengipaakinga ewange nali mbeera n'eri wansi nengiparking eyo erungujja nebeerayo emmotoka nga olutugumiikiriza zino sente ze babawanga bagenda kugula emmotoka sente ezo emiliyoni 2 sente ezo bwe zibawa baagala teyaddamu kukwata simu yange kati ekyo ne kibeerawo nenkola ntya nensalawo neŋŋamba mbuno ŋŋenze mu Toyota baali bampadde proforma invoice neŋŋamba kangire emmotoka era emmotoka nengiguza omusajja ali awo mundeba nagitunda sente layisi nnyo emmotoka gye nagwa miliyoni nga 17 nensala miliyoni nga 14 naye ekyo kyonna ne bwe yandibadde nga tagambye nti naakutte sente azimpe kubanga bw'oyamba ffe tumanyi nti nno bw'oyamba oyamba omuntu nga totunuulidde mbuno okukolaki naye ate n'okunkubira essimu ng'omuntu bw'asobola okukeera ku makya n'agamba nti omanyi mwami Kimbo wakale kamukubira essimu mwebaze nti mwami Kimbo webale kumbeererawo okumukalu n'essimu teyagikuba amazima ga Katonda mu ggulu n'essimu teyagikuba baagalwa n'entuuka okufiirwa ekyasingira ddala okukeera ku makya omukazi oyo ekinnuma mu nsi muno kiri ekintu kimu nenfiirwa taata wange bawa mama wange naye nga nakulira waabwe omusajja oyo yankoza I texted nembagamba bonna nenkubira abantu abamuli ku lusegere kubanga nze essimu ezange yali tazikwata oba even they were blocked nenkubira driver we eyalinga amuvuga oyo yakuba emmotoka ekigo naŋŋamba nti ne mugamba ojja kuŋŋambirako kokwanalibo nafiiriddwa tata wange bamuyita muzeeyi wa Lusimbi agakatonda mu ggulu natuddamu ne mukubira bwe nti naŋŋamba ekintu kimu naŋŋamba namugambye naye talina kyeyanyeze kati such kind of a person nakimanya nti nno nuupu ne bwebanga ekedde ku makya ne bwe baba abagaba kaadi batamiivu ne bwe kubanga kyandibadde lwali tebasobola muwa kubanga baagala yatuuka ku point baagala taddangako oko waffe nga ne bw'oteekaawo abantu 4 ng'omuntu amazeeko emyaka 3 ku mitiyana n'omugamba nti njawuliramu baagala tamumanyi omubaka amukiikirira okuva leyagenda mu parliament simanyi oba ye walala digundi abadde agendangayo naye waffe
nga tewaliwo muntu yenna. Era olulala nagenda awo okuziika, ekyasinga okunsesa nagenda awo okuziika bonna abavubuka basooka ne bampalana nnyo naye bwe nagendawo okwo bwe tibagana naye mwami Kimbo ebintu ebimu kati tetukuwalanira kiri ekintu ekyo naka notukulembera notuleetera omumaka titubulaba aganda ko toyina na simu gyokuba muno yino oba n'amasimu yagakyusa oba n'amasimu yakola atya so kati ebyo byonna biri ebintu bibiri ekyo kyo ne kibeerawo so kati eyo vetting process nadde ngimanyi nti definitely tetusobola kuwabaaga kubanga ne bwogenda n'obuuza abantu ne bwogenda n'obuuza abantu bataano ne bwogenda n'obuuza batya twakyogera wano nenkuwakanya no nga tekisoboka nakugamba ekintu kimu nenkugamba era ne mupakanya nnyo nogamba no namulabye na buli kimu kyonna kyonna nga simanyi alira oyo nga alikya ye baagala mumanyi bw'aba alina ekintu kyakwagalako abeera mukakamu kasita abanga alina kyakubalako ng'alina kintu kyakwagalako era ebyo byonna muno okuddayo kola ki nti no nzizeeyo ku NUP zimanya bekisoto obu biki nabimanya nti no kubeerawo kugamba buno ki kubanga ffe twaliwo nze nina abaana abo bonna boolaba abo ba Franka ba Silver baani abo abaana be bakola kampeni z'abaagala zonna nga bo be bagenda tiimu eyo yesituka yeprepare nga yekuba epande yekole tiimu eyo yonna ba Silver ne n'abaana abo yandigaye Kimbo omugagga naga Kimbo omugagga si ne bwe mbasikedde ku makya ntino kino kale yandigambye nti abaana bano abayise abaana nagamba Mayanja mpise Franka mpise ono naite okubeebazaako kubanga Franka oyo mwana yalinnyako oko bodaboda ekiro ku 8 nga bamugambye nti enkeera waliyo okolaale nga yayina okutwala ebipande okuva e Kampala okubitwala Emityana ku 8 ogw'ekiro bodaboda nangamba ne batuuka n'okunga nti bodaboda efiiridde ebujuuko kati that kind of risk na buli kimu kyonna so nze mbeera esinga obukulu bwa byonna kiri ekintu kimu ekyo kyonna kitegedde era namanya actually nze ekintu ekisinga obukulu bwa byonna kiri ekintu kimu nze namanya nti baagala alina okuvuga ekisanja ekyo kimu nakimanyirawo nti mu bantu bonna kubanga nze nsoma omutima gw'omuntu nze nsoma omutima gw'omuntu nemmanya na buli kimu kyonna ye nga ye yalina okuvuga ekisanja ekyo ne bwe yandibadde nga yekutte bulungi atya yalina okuvuga ekisanja kimu kuba mumanyi nti ye muntu gw'oyogera naye eddakiika eno enkeera tinaabanga muntu mulala nnyo n'ekyokulala nti be bantu abamu nti ye nga ng'omuntu be bantu abamu abatasobola keera ku makya kuba Mayanja atasobola keera ku makya noga nti kale ku baana Kimbo wa bonna be yakwataganya na buli kimu kyonna era nabyo kubanga kati era nakyo njagala kikuwabulira wano nze omanyi nze empabula ekyo kyo njagala kikubulira amazima nabako bagenda kulya akalulu k'Emityana kadi bagiwadde nabbosa sebo kadi bagiwadde nabbosa yagenda nyini ng'omuntu kyengezezaako ko gakiri ekintu kimu nti ekintu ekiriwo mu byonna ekisinga obukulu bwa byonna nga bw'oyinza okuwulira abantu b'Emityana bali disappointed nnyo ate ng'ekigenda okuleeta akalulu k'Emityana ako Judith Nabakobo kalya baagala ya disappointinga nnyo abantu b'Emityana anti kati baagala tebamuwadde kati bawadde nabbosa nabbosa bagenda mulabira mu kifaananyi ky'abaagala ontegedde kyentegezeza nti people of Mityana are so disappointed to the extent that nti n'abantu bennyini otuuka ku baana abasiteegi za bodaboda otuuka ku bantu bonna ng'abaana bakugamba nti naye baagala kino bagala kiki yatukola tasobola kuziika tasobola kwengeja ne bwe tuba ntino waliwo omuntu kale afiiriddwa ku kyalo sindikayo omubaka agenda oba manyanga sindikayo omuntu representative obuwo kati kyenkugambye nti kana akalulu k'Emityana this time round kagenda kubanyumira nnyo nti Nabakooba agenda kalya waggulu nnyo kubanga lwaki nga agenda kalya lwakuba nti no problem weeri nti abantu bali disappointed nnyo ne baagala kubanga first of all baakiraba nti abantu b'Emityana bakiraba ng'omuntu nti nno bw'ajja bw'ati abeera Nabbosa simumanyi nnyo sijjaga nti nno Nabbosa mumanyi nnyo nene bw'anaabeera ng'abadde nti nno mukozi atya abantu baakyawa nnyo baagala to the extent that ne bwe baba baleese omuntu eyenkana atya
bo bagamba lweyo olukadde lwe lumanye ensonda katuddeko n'abakoba bwabukubiranga n'omugaa nti nno kino era nze nabaddeyo okwo nze nabaddeyo okwo ku lwokubiri wabaddewo okwo okusabira omwoyo gw'omugenzi Kiwanuka nabaddeyo okwo ng'obawulira abantu bonna kabubeere bwamaka kibeere ki ng'abantu boogera mazima olinga akugamba atirisiko bannanga atirisiko n'abakoba bwabukubiranga negamba nti waliwo ekizibu oba tulinako okwo kino oba kubanga ekirungi azzeeyo okwo ku ground nnyo n'ayamba abantu ebyettaka kyakyezi zonna buli wasanda akola bw'ati naye ekirese n'ekyo kyonna abantu bali disappointed nnyo lwabaagala kojja bwe twasemba wano era nga bwenayogedde wali mu kutandika nti wali olina obulumi ku ebyo bye wayitamu era nga bwonnyonnyodde mu kiseera kino baagala kale teyamuddiziddwa omusonyiye ekisooka kwa byonna kiri ekintu kimu tekisobola kunva ku mutima Joyce baagala ekintu kye nali mwagalako nze saagala sente kuba Joyce baagala nze ndi musajja mugagga nnyo tasobola kufuna adde kwota ya kwota ku sente ze nnina naye atirisiko kyenjagala era we ayina okugamba nti mwami Kimbowa weebale nnyo kwegamba twagala nnyo ekintu ekyo n'ekyokubiri nti nze ng'omuntu sirina era kino kyonna sikyogera nti noba nina kyekikola ki kubanga kivula nti nkubulidde amazima gano bandigambye luli nti ono Kimbowa ayogera bw'atyo baleke kuwa Joyce baagala kaadi kuba nayo yongayo nakikugamba ano nti tewaliwo muntu bo nga bo asobola kera ku makya ne baagala kaadi nze kyenjagala kiri ekintu kimu namusonyiwa naye kyenjagala kiri ekintu ekyo kimu gundi oyo Joyce baagala alina okukeera ku makya n'amanya abantu nti omuntu kale bw'aba ambeereddewo whatever kuba kati kino tagenda kudda mu parliament tagenda kukola ne bwana baza independent tomusuubira kudda mu parliament kuwangula kalulu wadde okufuna 5% kale tagenda mu kulya naye njagala addeyo agambe kale nti nno neesimbyewo baagala bw'afuna 5% katugamba ze independent oba gidde mu Democratic Front eyampuuga tasobola dde ofuna 5% abantu kati obuzibu bwe buli obuzibu bumu ye bamulaba kati ate ne kino kyennyini ate osanga senga wali mu ntandikwa yajjidde mu Democratic Simanya Front eyampuuga bandigaye nti omukazi ali consistent nti yagamba mbu nno kino ŋŋenze kiba kirabika bulala kiba kiragako omukazi nti nfumba mumalya nti eno ddya bwe lire manja genda muliro so kati ye nga ye ne bw'abanga akedde ku makya whatever ne bwajja independent actually Nuupu yalabise nnyo ne bwe yandimuwadde kaadi baagala yali tasobola kulya ne bwe yandimuwadde kaadi nemugattirako kaadi endala oba bakiyita batya yali tasobola kulya first of all abantu bakiraba sinze nga nze ng'omuntu naye n'abantu abalala bonna society yakiraba so nze kyamukubiriza ekyo kyonga kyo kibeerewo kubanga nakimu actually one time I texted her message nagitextinga ku WhatsApp ne mugamba no Joyce how are you honorable ne mugamba ekintu kimu ne mugamba nti nkubuulire nti ye ensi ekyuka you never know sobolokera ku makya n'otadda mu parliament naye omuntu lwaniriranga nnyo okuzimba emikwano enkolagana obuntu ono you never know sobolokera ku makya n'obeera nti no neetaaga nga nze Kimbowa sobolokera ku makya nga bwe neetaaga ku luli era embeera neebeerawo okwo so ekyo kyo ng'omuntu simulinaako tabbu nze kyensaba kiri ekintu kimu yakitwale mu mutima nti Kimbowa si musanyufu ku lw'ebintu era nagamba mbu n'ebintu bino soolakera ku makya nenkyogera kuba bandirowooza nti nkuba kaadi ye naye nkikugambye lwakuba mbu no gundi eno teyakodde eki kaadi teyamuweereddwa kivula nzijeyo ekindi ku mutima kuba nze njogera ekintu bwe kimba ku mutima ekyo tekirinvaako nkyogera ng'omuntu ne kibeerawo so yeyo embeera abasigadde bonna tubakubiriza ekintu kimu mikwano gyange bano ba big eye mikwano gyange big eye mudde mu ndongo mudde mu farming kuba sente z'oteeka mu politics nzibu nnyo kudda big eye oyo buli bwe nkyogera mbula natulika kaaba big eye yalinga ayimba ku mikolo nka buno bu house party
buli weekend nze nakweranga ku makya abaana olusinga omukubira essimu n'olaba nti bamuyise wano jangu oyimbe jangu okole bwoti ne bwoti naye olaba mbona abantu olw'okuba ali mu kino kati ng'ate omuntu n'atya n'akola atya oba okitegeera nti omuntu tasobola keera ku makya n'agamba mbona ngende nyimbire wano bangende nkole bwe nti so abaana bonna waliwo rain by the way constituency tukulidde kuno kulungujja amwe senior citizen rain yenga yesijja mukabira nnyo kuba kyali mwana muto ddala kuba rain namulaba nga kyali mwana muto ddala so rain abirewo alwane nnyadde ku ground ajja twekwateko ba senior citizen nganze kati muno nze nina abantu b'ensuzi abawera olukaaga like 600 people ajja twekwateko tumobilizing abantu 231 ajja kudda n'ebisigadde naye ekintu kye tutayagala kiri kintu kitya kimu tebagezaako ate okwongera okwonoona nga bajja independent bagenda nanti kukaaba bagenda kukola ki kukaaba sente abaana ojja motokako bwoti omuyiira amazzi nga ganyogo galimu ne ice nga teyenyeenya because nze nakirabiddeko gundi ono ku mukwano gwange ono namulindwa yesterday called her nga tategi panic yokka nti abaddengawo nga buli kimu kyonna n'ekyo ekyokulindirira so mpakubiriza bonna bwe bawadde kadi bwe balabye mu buli kimu kyonna na bonna bo nga bo baproceeding nate batawadde kadi tebepanga nti no bagenda kujja independent olw'ensonga nti nate bajja kwongera maziga ku maziga kubanga nze ng'omuntu ne bwe mba siri wa kibiina kyabwe okubawabula nga mukulu waabwe oba nga mbawabulira mu perspective nga mukulu waabwe nga kitaabwe mu mbeera yonna bafe okulaba nti no bakwataganya bakkakkane mu kino Joyce Baagala tomuwagira kujja independent tomuwagira kugenda mu Democratic Front tobimuwagirira ku ddala ebyo atuule emiti ya nasirike bwekijja ku Joyce Baagala kyase ennungi Joyce Baagala simanyi naye kana kino ekisanja kikozeemuko some investments so nawulira mbuno yazimba ye essomero nawulira mbuno yakola atya nazinfunayo n'ennyumba atuule abere mu ssomero oba si kyekyo agende ku TV nga baba asabe okusoma amawulire omusindika ku baba lwaki tanayo gye yava ku NBS anti kiyinza okubeera NBS eyinza obutamuzza eyinza obutasobola kumuzza oba kukola ki naye ate bagenda nga ku baba bwagenda ku baba TV Joyce Baagala news anchor mukazi mu mawulire mulungi agende mu mawulire abakole kubanga kyemmanyi nti no mu mawulire muntu mulungi nnyo mu mawulire ne mu bya catering kwe kufumba kuba nkimanya alabika okufumba ebyo kimanya kireka kirina mu diploma so asobola okutandika era abantu bano abasinga obungi Mukama Katonda zanyambye njogeddeko nnyo nabo era naye bwe nali njogera nnyo nagezaako okumugamba nti atirisiko akalulu kali akagwa ne mugamba nti senga Mukama Katonda aba takuyambye n'obeera nti okayiseemu lwana nnyo obeere nti n'otandika okukola ku mikolo kufumba tents na buli kimu kyonna kuba emirimu oluusi abamu gye banyooma kati kiringa bukeera ku makya fedda ng'omuntu omugamba nti andikojja ndi musawo wa habo balaba byakireera ngeri oli bw'omugamba nti ndikojja ndi musawo wa habo habalist ng'akeera ku makya naye we have money kati nzize wano kusaze mu office ng'oli musuti otudde bulungi nnyo ntuuseke mu manju ng'abaana bali mu kuteekateeka ddagala bafumba batidira batiza wano banabakola batyalira eryo nno ligenda bweru zonna packages ezo zonna z'olabye ababranding abakola kibateekateeka wali abakola kiri maleditikibwe ligenda ebweru kati embeera esinga obukulu bwa byonna nti n'omuntu abeerawo n'aspecializinga naga kino kiganye kuba Joyce Baagala emitiana ne bwajja n'agamba nti kale nzize ku bwa kansala kinene ne bwagamba nti nzize ku bwero si wano kojja tugamba nti tebamuwa Joyce Baagala ne bwagamba nti nzize ku bwero si wano ati nze nkugambye nti obusibu we buli mmwe mwagala nnyo okuwulira bannamawulire problem weri mmwe mwagala nnyo okuwulira kibasanyusa
nti akere ku makyakole bwati ne bwati ne bwajja naganzize ku bwero sine waganzize ku bakansala ne bwaka tebasobola kumukombya kalulu tebasobola ne yepaka naganti ngenze ku Chairman MP ne bwabeera nga bwafuna 5% nze nina sente zensobola okuteekawo ne nganti mu kamera ataddewo miliyoni 5 bwagenda naddamba nti nno oba agenze mu kalulu kale miliyoni 2 kubayinza kyakalidde sikalya afune 5% 5 eba quarter of ne baba tawangudde naye 5%. Ajje 5% Emityana tasobola. Kati so ebyo ayina kudda mu skills ndala nti obange n'ensoma amawulire obange n'enkole bwenti ebyo bijja kubeerawo oba naddayo n'alaba Ken Kalisa n'amugaa nti omanyi mpo mulimu nkole bwenti n'ebyo bya politics once for ekyo kyo kyaggwa because Emityana kino kyo nkyogera ng'omuntu nti nange nali disappointed nnyo kuba Emityana gye banzaala sigambo nno nja kyeteekako bwetese Emityana gye banzaala siga nti noba muntu namugwira nti weeruweero sima Emityana gye banzaala ŋŋendayo oko buli weekend manye ekiri ku ground nti ono yafiiriddwa ono yakoze bwa tulina emisomo tulina kino tulina kyaki ezina buli kimu kyonna genda obuuzebuuza nti oba kuliko omuntu Joyce Baagala we yali atendezeeko bw'ati abizuukusizza mwaka guno mwezi ogwokubiri ng'ayagala abantu baddemu bamanyiire nti nno kino naye ate era nabyo nga buli waalaga bagoba bukubi bamugoba misinde lwaki okuba bisenda kyakalulu onoonya simba nokola otya so kati ebyo byonna mukulu wange baagala ekintu ekyo kyo nga kyo nze ng'omuntu simulinaako tabu naye kyomba nina omusomesa nti omuntu yenna osiimangako omuntu bw'aba akuyambye tomanya Mukama Katonda gy'ali bakwataganyiza tomanya gye kiriggwera tomanya gye kiwunzikira tomanya gye kiri kuba sirina mwana kuba agenda ne bw'oba omwana yatimba ipande ne bw'aba omwana yakola atya kuba jjukira eyo line up yonna nali njirina sirinaako omwana yali aŋŋambye nti nno Joyce kale yamukubirako okwo n'amugamba ke nfunye opportunity eno kabakole bwe bati so kyekyo mukama wange kale abananga ensonga zezo abafunye kaadi mu yogeyoge abatafunye nga mulabye nnyo ne muddemu nga kojja bwagambye muddemu mweteketeeke buto ensonga muzikwasaganye mulabe nga 231 mubere nga mukikwasaganya kojja kana kamotoka nga kanyirira te kuwakajewa wakaguze ddi motoka zange mbanazo anti olaba Mukama Katonda kiyanyambye mbeerawo era nenkwasaganya ebintu byange mbeerawo mu buli kimu kyonna kyonna era ndowooza tukyandaba nnyo mbeerawo nenkwasaganya ebintu byange kati okusingira ddala ndiringira nnyo nti no bantu b'ebweru ndiringira nnyo n'abantu b'ebweru kuba packagingira nga bw'olabye ttiimu yange yonna emmanju bonna ku packaginga kukola kina buli kimu kyonna kyonna construction n'abantu nakulaga nti no ndi mu bateekerateekera eddwaliro eryo eddene ne training institute nti njagala abantu bange babeere nga bajja abagadde okusoma entabula y'eddagala ffe tuvaawo obudde bwonna actually tuwummula tuvaawo naye twagala abantu n'abaana ffe tuvaawo tukuze n'ebintu ekyokulala nti otuuka ekiseera buli kintu kyonna kyonna n'okiwummula naye twagadde nnyo kati ndi mu kuteekateeka eyo mbeera kulaba nti abantu babeerawo oko n'abaana na byonna nange obulamu okusigala nti no bunnyumira nakugamba nti nina okubeerawo nenkyusaamuko ku mmotoka zange neŋŋa nti kati nvuzeeko ku Range Rover ne nvugako ku pickup nenkola bwe nti embeera netambula bulungi nduuzo ndabye n'embeera nennyambala sebo yakyuka toyinza kuddamu kunkwata nga ndi mu t-shirt kojja ekintu kiri eri ekirabirwamu ekiri ku gate kyewataddeko kuba ndabako kamera ziri 2 kuliko ekirabirwamu ekyo kya mugaso ki satellite nti wonna wembeera abalabe bangi omanyiza nti buli wobeera oba olaba omuntu azze yes kati eyo kamera simanyi bw'oyinza kugigira kuba nagitumya ogiraba eyo ogundi eyo kamera eyo sebo eri mu miliyoni 24 eri satellite nti wonna w'obeera ne bwembeera wa kubanga tonnaba gyetegeeza naye eraba okuviira ddala ku kkubo lotationi na buli kimu kyonna eba yakulabye dda ne mummunye nti bw'obeera olina ekintu kyonna kyonna ky'okoze n'ogamba nti nedda nemmunye edetectinga nemmunye nti esobola okwidentifyinga nti ono mayanja ye yakikoze so kati ekintu ekyo kyabeerawo olw'okuba nti abantu ebiseera ebisinga obungi bwe nakola omukolo guno ogwa birthday ogwaggwa abalabe sebo beeyongera era mulimu abantu abasindika ttiimu biki noono omusajja bayira we simanyi omusajja oyo nkyogera nnyo waŋŋamba yali mukamaawo aliwo yina
ono omusajja ow'omu kizungu pastor yali mukama wange ku Joy FM eyo omusajja oyo nga ye bwe nkola interview ku luli era ne baddamu ssibo ne bakuba amasimu ne bakanga ayina gurupu ayina omukyala omu bamuyita Regina era sitya kukyogera kumpewo by the way ayina omukyala Regina oyo yanemerako nnyo ng'olwagamba ki yali baali balina akabadi ke bapanze nti ŋŋende emakindye oba saidi wa kale yaŋŋambanga mukwano gwange era kyekyanguza n'ebyo ebintu ebiseera ebisinga obungi kati omuntu oyo bwe namugamba nti ajangu nze nsangibwa wano kati nasangawo emmotoka nga epaakinze awo ekiro naye ng'ate yapaakinzeewo dda tugenda okucekinga nga nyanga bagenda okuvaamu bwe bati kati abasajja ababiri ne bafubutukamu lwakuba nti nno nali nnyingidde eri naye obuzibu bwe buli nti ngenda okucekinga ku simu zange ezimu enkadde nga Regina oyo y'omu ku bantu abankubiranga ne bantiisatiisa nga njogedde ku Sembera obuzannyo bujja kuzannya awo nakufiriza ssente buzannyo bweyanzannya oyo omusajja ssente zange kwegamba kale era kyebulamu bunno mu nsi muno nze buli lukya neewuunya abantu bwe bati omuntu akulese wali omwali yampa story infact nga tunaona nakumanyagana bamuyita Pretty K yampa story nga musajja kyeyakola namuleka yatwala miliyoni 10 I'm talking of 100 millions mu 2018 miliyoni kikumi bwe kiti najja mbuno ngenda kuguza TV ngenda okera ku machi okugenda sebo ngenda okera ku machi okugenda okuyitira mu bwe batandise okumbuzaabuza actually ebintu ebiseera ebisinga obungi kati ne mala ne muleka ne mugana enze nga boolaba nti ekintu ekimbeera ku mutima nenkyogera ne mugana mwami Sembera amazima gasigala nti no mazima pastor oli pastor omuntu gwabuliriramu nti no kino okera otya ku macha and you take 100 millions from someone omusango baguteeka mu commercial court n'atandika okutumanga balooya ne bantiisatiisa ne bakola batya biki n'abagamba muno kino kati ekyo bwe yalabanga ndi mugumu n'atandika okutuma abantu abo bonna boolaba abo ku social media nti no babeerawo ne bamugamba mukube ekimba wajja kubeera nti nakakano kati Regina oyo nandeetera abantu awo twakola interview yasembayo so kwe kugamba neŋŋamba nti security yankeberewo era buli wantu wonna woolaba ssebo wonna ne bwe bansonda waloteetinga ne wabeera nti newakwataganyiza geti tubanga abazze mu basement kati geti eringingira mu basement tosobola kubanga ne bwekibeera kibo bokedde ku majambu nojja ne bwobeera ng'ogenda kukola kitya omanyi ne guno omukolo guno gwe nakola ogwasembayo gw'amazaalibwa abantu abasinga obungi bo bakirowooza batya bagutya omanyi bayanja abantu simanyi lwaki abantu abasinga obungi oba bo balowooza nti ssente omuntu ayina zeetimba olaba bawalananze nga batulabe tuli mu nnyonyi babiri abo tubampala n'abannange olaba bawalananze yali mu nnyonyi okiwulire abantu simanyi nze Uganda problem weeri wane Uganda simanyidde ddala okuva lwe nakola omukolo abantu abasinga obungi oyo ssente azijjawa oyo ssente azijjawa nti ate bino nti ate wa state waki naye ng'ate ekintu ekisinga obukulu bwa byonna abantu abasinga obungi batulabye nti tuzze tulinnya ddala nebyokozeeko tuzze tunyumya wano era ne bizinensi zo construction eddwaliro na buli kimu kyonna tuzze tubiraga n'ebyo tulaze nabyo gyebiri kati omuntu bwogera ku makya omuntu nkyewuunya nti nakeera ku makya n'atandika nti oyo ssente aziddevo ku ebyo nze n'omusajja yali takukkiriza gwe najje naye olulala nga tumuteekateeka emikolo mujjukira kati nga nomugamba nti tugende ffena wakojja ampise kuba tuli muteekateeka za mukolo na biki byonna tugende ffena nga akojja naawe kojja avayo ekintu kojja oba nsigale naga nejja tujja tugende namuleta nno lwampaka kati ne tujja jjukira mwe mwavaayo ne mujja wano oba ne mugenda oba ne wakaliga yavaayo nga ngamba omusajja mmaze naye ebbanga ddene naye omusajja w'amaanyi omusajja w'amaanyi nze nina mukwano gwange gwe nasanga era n'ekyankozesa omukolo ogwo bayirayo tofunanga nabudde kumbuza nti naye kojja kubanga buli muntu yenna alina ekintu kyakabirira omukolo baddamu okunfulumiza budget ng'omukolo ogwo naguteekamu miliyoni 384
Emiliyoni 384. Birthday yange yawedde yalimu miliyoni 384. Decoration tent bichi bantu kubeera weze nyonyi wuba kino donation ne sente ze nagaba. Kuba nagaba sente zasuka miliyoni 107. Ezo dollars kwata kola kiyo. Naye chengezaako kugamba nti lwaki nakikola nti omusajja yansanga okupapaasi mukwano gwange nnyo sijja mukugamba nagamba ekigambo kimu nagamba nti kojja lwaki weekweka buba omuntu mugwogwamu n'ogamba bannange kankubirenga ku bannange ng'ayagala bankolere ne kawashi nti kawashi nti abantu beekuŋŋaanye nti kojja kimbu watuge manyanga tugenda kuwoza buli muntu ajja okwoza emmotoka y'emitwalo 10 nti kojja tumukuŋŋaanyize sente kati abantu ne batakimanya nti nno oluusi sente mubeeramu nkonze bw'olabanga ng'oluusi nkoze sente oluusi nze bwe mba nina sente oluusi mbula n'okubula n'okukola ki lwaki nti omuntu oba buli ddakiika ndizoninga nti kino kibeerawo ko bwe kiti agenda okukiŋŋamba wallahi ya mungu nga naakamala okugula ekizimbe zana akawumbi kamu ne miliyoni 7 naye nga ŋŋamba kunkolera kawashi aŋŋamba okunkolera kawashi talina wadde obukadde 10 kati awo ne mmanya mbunna abantu ebiseera ebisinga obungi mubeeramu abantu abamu ng'omuntu tamanyidde ddala muntu era bye bibye nali nkugamba bino ebya social media nti omwana yali ku TikTok okwo nga twogera ku manyanga ku Facebook nga twogera neyiga nga tukayanira ABS omwana n'akomentinga nanga naye kimbo wa kujjako okwepaatiika miliyoni 2 ng'obijjeewa namukunyumiza okuva ku olwo ne ŋŋamba nti abantu abamu baba tebamanyi bantu so kyeze kye ŋŋamba mu byonna nti one Uganda yeetaaga okulinnyamuko ku bigere era kivulaba nti bato baffe bano abaana abazze bano abajja ne bakangakanga bano badoni kulisi baani nze doni kulisi ebbanga lyonna nakyogeranga nnyo n'ekigambo oyo naamala ne mugayo ekintu kimu ne mugaa nti no omwana alina okulinnyamu si buli wantu wonna buli enemme basituka abantu abasinga obungi na byonna namulabakaawo gyali ebweru naye nga takyategana kutegeerekeka embeera yayonooneka embeera nga yayonooneka nakirabakooko nga yenga omuntu ali mu kugamba nti nno ŋŋenda kwewa obutwa ŋŋenda kuvaamu nkokola bweti naye nga it is because of depression n'ekyokulala abantu abamu be bayambye Doni Kulisi bwe yali awa statement yeyiye kati bye bintu ebimu ebyo byolaba ku bantu abamu nga kuba baagala baani abo Doni Kulisi oyo agaakatonda mugulu nkyogerera wano mu kamera bonna abasinga obungi abaana abo bonna boolaba omwo baani bonna baalyanga sente za Doni Kulisi day and night ng'olyako nange waliwo yantwalayo eyo wa Doni nanjukyayo ku ssente era ku bintu bye byajjawo bino ebyassaga saabiyingira ngamba musajja kati nze nkikubulira mazima nga ntudde wano Doni Kulisi oyo abantu abasinga obungi bonna era bonna gwawuliranga bwe bati kati naye lwakuba muno teyagenderera ku magezi gange nti nze omuntu omu yekka eyamuwabula ate nagimuwabulira nga nakava ku gundi ya Sofiraavu nenkola statement Doni Kulisi oyo nanyiigira nnyo ne Sofiraavu nanyiigira kuba namubuuza ne mugaa kati Doni Kulisi ayina sente kyezigera ku makya nti nfunye mpaladins owa military yalina bakanyama 5 n'oli nga naye wonna olaba bamutambulirako nti emmere tajja gyekwatira nti ow'amagye yalina okugenda wali ngamba nno omwana bebya Brian White nga bamukwatira essimu omwana Brian White ate yenga omuntu kati abo abaana bonna tuzenga tubagamba nze Brian White bwe navaayo ne muwabula yaŋŋamba ekintu ekyo yagamba oyo kimbo wajji yes genda ononye bundi ono genda oginonye sebo oba ku YouTube oba kiki nga ndi mukuwabula Brian White namuwabula nga bapaladins emmotoka simanya akola atya kati baireni ate nze nalimu okwepanga ng'emmotoka gyali mu kupaladingira ku bantu kati ate nga nze ng'omuntu yalinga esomba seminti ng'etwalako site double cabin ng'agigise naye nange nali naakagigula gyali mwaka wa 2018 nga nguza mmotoka eyo mpya tuku kati nga ya paladinga bwe yagenda bonga babano n'abagamba oyo kimbo wajji mu bulamu bwo bonna tasobola dde okwenkana bwe kati akantu kakola ki kati naye ekyo nayino kiwabula Doni Kulisi nga ye mu perspective eyange era bwe twavaayo ne nkubira Sofiraavu ne mugamba ekintu ekyo
ne mugamba no nagenze ku mukolo gwo gwa birthday Doni Kulisa ono yabaddeko ebyo embeera yaki threat kijayina Sofira bwasobola kiga neŋŋamba nze kennyini nnyini ayina sente ntino sente ze nnyingi ennyo ntino bayaddaze mu motoka ntino bakole bwe bati ne bwe bati ne mugamba mubimugaane kati Doni Kulisa embeera nnaku zino gy'alimu ye nga yena okutuuka okwogera ekyo nze simunenya naye ayogeza lwa paini na nnaku nti abantu abasinga obungi be yayamba be yabeeranga nabo bwe yakola atya nawulidde akola statement ku bantu abamu ng'agamba nti sikyasobola kukeera ku makya ne nkuba ssimu ne ŋŋamba omuntu nti mpa emitwalo 10 mbuno n'aginsindikira so okusinziira bwe yawa abantu n'okukola ki yandibadde nga ye omuntu essaawa zino ne bw'abanga akedde ku makya nti ali eri okimanyi mbuno mu mikwano gye buli muntu yandibadde nga akeera ku makya n'akola bw'ati so kyekyo abantu mwenna mbasiibula nga ŋŋamba nti ekintu ekisinga obukulu bwa byonna mukuume sente teriiyo sente enyuma nga oginvestinze nti kati ffe essaawa zino ne bwentuula ne bwenkola nti ebintu ebyange byonna byeprogramminga byetambuza na buli kimu kyonna ekyokulala tujjukira abantu nti omuntu yenna bw'aba yali yakuyambyeko bw'oba yali akubeereddewooko mu mbeera yonna mujjukire n'ekyokulala abantu abayinamu kasente tuyambenga abaana awo nabadde akyogerako wano nti no kimba walwaki buli ttamu lwetandika otikka ebitabo na buli kimu mukama katonda bw'atuwa empeera mukama katonda bw'akola ati ate tomanya nti ffe tukula naye omwana oyo bw'aliba nga asobodde okujjukira ajjukira n'agamba nti ono yansasulirangako ku tuition na buli kimu kyonna. Amina toyanza nnyo toyanzeege bw'atulaba bwendye wakaliga abantu bange bakimbuuza nnyo ne baŋŋamba nti mwami Kimbo waggwe nga ggwe ng'omuntu yes nabagamba nga nze nti omuntu yenna yena bw'oba ng'oyagadde okundaba oba okwogerezeganyako nange mbeerawo wane wakaliga ku ofiisi zange nazigula however nasigala kubeera nti ndi consultant era ng'omusawo eyeebuuzibwako nenammwe bakilanti bange omuntu yenna bw'aba nga njagadde ojjawo nondaba ekyobujjanjabi nyinza okuba nti no sijja kivaamu kati olwa demand due to public demand olw'okusaba nti mwami Kimbo wa kino nengera ttiimu nagitendeka dda wagiraba basenga obalaba bakojja obalaba dokita we bali nnyo n'ebyo ebyuma bitwaleeta okusobola okulaba nti buli muntu yenna abeerawo yeseba tekojja we nasenga gwe baleesaawo bali baaba masafu meereere koja ate okoze ebintu otaddemu kale koja Kimbo wa Herbal Research Group owa Kimbo wa Herbal Research Clinic wetuli nnyo waali nnyo wakaliga wano jangu wakuweereze kakati gwe ava mu tawuni jangu bwotuka ye Lubiri Secondary kati bwotuka kukida ku Lubiri Secondary naye kwata kino ekidda erungujja siwe kiri ekidda erungujja noyita ku Salt Media then okuba eridako erivako ku mukono gugwe nnyini n'ekipande oba okiraba kiko kojja Kimbo wa Herbal Research Clinic waali ennyo so kuba ku 0758 45 93 0558 oba ku 0706 987 oba mufuna bulungi nnyo ensonga ne ziba nga zitambula kojja bulutufisiza kadde tukagaza birungi byereeresewo yes kati wonna bonna nja kuba nku update wikyejja kukinna mulindwa kyana abasaze okubanga omanyi munnange ye ng'omuntu asobola okukeera ku makya ye muntu nkugambi wenva wano olwali nosulanga njogeddeko oko naye ngenda kumumitinga na buli kimu kyonna nfube n'okulaba nga ejigamuko abakulu abamu okulaba nti noba kiki naye nja kuba nkuwa update wikyejja kiki kye yasalawo oba yasalawo mbunadde bweru na byonna nja kubanga ntegeeza buli kimu kyonna. Amina toyanza toyanze gekiriza tukulekerere wano tukwagaliza kaseera akalungi weeraba.